Essula y'omukaaga. Mujje tudde eri Mukama kubanga ye yataagula era y'alituwonya. Ye yafumita era y'alitunyiga. Ennaku 2 nga ziyiseewo alitulamya. Alitugolokosa ku lunaku olwokusatu naffe tuliba balamu mu maaso ge. Era tumanye tunyiikire okumanya Mukama, okufuluma kwe kwankalakkalira ng'enkya, era alijja gye tuli ng'enkuba eya ddumbi efukirira ettaka. Ayi Efulayimu, naakukola ntya? Ayi Yuda, naakukola ntya? Kubanga obulungi bwammwe bulinga ng'ekiro ekyenkya era ng'omusulo oguggwako nga bukyali. Kyennava ngamba batemya bannabbi, nabassanga ebigambo eby'omu kamwa kange, n'emisango gyo giringa ng'omusana ogufuluma. Kubanga njagala ekisa so si ssaddaaka, n'okumanya Katonda okusinga ebiweebwayo ebyokebwa. Naye bo nga Adamu basobezza endagaano, eyo bankuusizza. Gireyaadi kibuga ky'abo abakola obutali butuukirivu kisiigiddwako omusaayi. Era ng'ebibiina eby'abatemu bwe balindirira omusajja, ekibiina eky'abakabona bwe battira bwe batyo mu kkubo erigenda e Sekemu. Weewaawo bakoze eby'obukaba. Mu nnyumba ya Isirayiri mwendabidde ekigambo eky'ekivve. Obwenzi bulabikiddeyo mu Efulayimu, Isirayiri ayonoonese. Era naawe, ayi Yuda, ebikungulwa byakuteekerwawo bwe ndikomyawo obusibe obw'abantu bange.